olw'okuba olinaka X n'otandika okuteekayo ebitakwatagana, it doesn't help. Major General Christopher Sserunjogi Damulira ono nga yakulira CI oba Crime Intelligence mu magye g'eggwanga lya Uganda olunaku olwajjo ennaku z'omwezi zabadde nga 14 mu mwezi guno gwennyini ogw'omukaaga 2026 yalabiseeko kumpi n'ekitebe ekya National Unity Platform ng'ekigendererwa tekinnaba kubeera nga kitegeerekeka ng'ate jjukira ono y'omu era kubazze nga baduumira ebikwekweto eby'okudeployinga amagye ku kitebe ekya National Unity Platform ebbanga lyonna lwe kibadde nga kyoperating emirimu gyakyo. Yatambudde n'abamu ku babuloga aba NRM n'abamu ku bavubuka abangi be bayita bakifeesi nga bagenda okuliraana ekitebe ekya National Unity Platform kyokka ng'ate waliwo ebigambo ebizze biwulirwa nga bannayuganda babalabula naddala abavubuka aba ghetto nga babagamba nti oluvannyuma lw'okubeera nti ghetto yafubutukamu Robert Kyagulanyi Ssentamu mwegendereze mwetegeke kubanga essaawa yonna abasajja nammwe babalaba era babataddeko amaaso. Kakati ebigambo nga bino Christopher Damulira olunaku olwajjo byayongedde ogenda maaso n'okuba nga byeyoleka n'alabikirako okumpi n'ekitebe kya National Unity Platform kyokka nga we byajjidde nga n'ebigambo bya General Kahindo Tafiire byakamala okubeera nga bifuluma ebigambo ebyayogezza abantu obwama kubanga General Kahindo Tafiire ono mumanyi bulungi nnyo mwabazze bagoberera tyono y'omu ku basajja abaterya ntama ekituufu akyogera nga bwe kiri. Ayina tweet gye yakoze ku mukutu gwe ogwa X ng'ategeeza Professor Ephraim Kamuntu eyamudidde mu office gye yabaddemu nga Internal Affairs Minister. Kakati yategeezezza nti munnange yamugambye nti waliwo ebikolobero ebijja okukolebwa naye neerabidde kikugamba nga tuhanding over kubanga jjukira yadde minister nga balina okuhanding over ebigambo ebyo ngenda bikusomera. Kati mbw alina bye yeerabidde omugamba n'abimugamba naye ebigambo ebyo twawulidde mu katambi akamu nga Christopher Damulira ate alumba aboogerera ku X nga bangi beebuuza tabanga yabadde mu baalumba mulimu General Kahindo Tafiire. Kakati ebyo byonna ngenda maaso n'okuba nga mbikuleetera. Kakati wuliriza omukulu ono atamumanyi bulungi ngenda kukuwa ebimukwatako ebitonotono okugambye omukadde kano yakulira kye bayita CI oba Crime Intelligence wansi mu kitongole ekya Uganda Police. Ono yamanyiddwa emirundi egiwererako ddala ng'owa Ghetto Structure Initiative azze asisinkana abavubuka aba ghetto n'ebigendererwa ebitannaba kubeera nga bitegeerekeka. Bannayuganda bangi bakyebuuza omukulu ono ekigendererwa kye ki n'ebiragiro byagenda maaso n'okuba ng'awa biragiro ki. Kakati olunaku olwajjo baalabiseeko okumpi n'ekitebe kya National Unity Platform bannayuganda ne beeraliikirira nnyo era nga beebuuza omukulu ono kiki kyabala okumpi n'ekitebe kino kyokka ate nga waliwo envuuvuumo n'ebigambo ebirala bibadde byogerebwa era ku kitebe ekya National Unity Platform wakati nga Robert Kyagulanyi Ssentamu taliiwo. Yasisinkanye abavubuka naye njagala owulirize lwaki bannayuganda beemulugunya era beebuuza ekigendererwa kye. Ono gye buvuddeko yasisinkana abavubuka ba ghetto mu bitundu ebyenjawulo era bw'abadde ng'asisinkana ekitebe kya National Unity Platform nga kikyali Kamwokya y'omu ye yasisinkana abavubuka ba ghetto Kamwokya era mbu ne babeerayo ne office sayidi eyo. Ekitebe kya National Unity Platform kizze Makerere Kavule kakati mbu era balina office abavubuka ba ghetto mbu era sayidi ze Makerere Kavule okulira n'ekitebe kya National Unity Platform. Newankubadde tebaakiyingidde naye baalabiddwako nga bakyebulungulula bakyetooloola nga babuloga baabwe bwe bagenda maaso n'okuba nga boogera ebigambo ebiringa ebikyokooza ebiringa ebigenda maaso n'okuba nga bisoomooza ekibiina ekya National Unity Platform. Ekitebe nga kyafuluka bulala baŋŋamba mbu nnyini kyo yagenda kukola bwakadaama. Kale olwaleero tusiibye mabega waakyo anti abaana ba ghetto n'abavubuka ba ghetto mu kitundu kino eky'Emakerere Kavule baasiimye ne basaba General Damulira alyeko ekyemisana nabo era awo nga baaniriza munnamawulire wa Ghetto Structure Calvin Kayanja bamutwala ku ofiisi za Ghetto Structure Manga wano. Yoyo y'omu ku babbuloga wadde yeeyise munnamawulire naye nga y'omu ku babbuloga abatambula ne Major General Christopher Damulira Sserunjogi kubanga mutabani wa Sserunjogi taata we bamuyita Sserunjogi era nga ebisigadde bye tujja kubyogerako. Kakati ekigendererwa ekyokulumba ekitebe kya National Unity Platform okulumba okumpi n'ekitebe kya National Unity Platform ekigendererwa tekinnaba kubanga kitegerekeka kyokka nkugambye nti ne deployments ezibadde zikolebwa okumpi n'ekitebe kino omukulu ono abadde omu ku abo ababadde nga bawa ebiragiro
ebifaanana bwe biti. Kakati bannayuganda bakyali mugenda maaso n'okwebuuza wakati nga Robert Kyagulanyi Ssentamu tali mu ggwanga, Christopher Damulira kiki ddala kyagenda maaso n'okuba nga ate afa. Ngenda kuwa ebigambo by'abantu ab'enjawulo abagenda okugenda maaso n'okuba nga boogera ku nsonga zino. Ngenda kukutegeeza ebintu byonna tubeere nga tutambula nga bulijjo. Kkiriza tusooke tugyewo akalango kano, oluvannyuma lw'akalango bino tugenda kubiraba ogende maaso n'okuba nga otegeera kino kyabadde ki, ekigendererwa ky'abantu kyabadde ki, na buli kimu n'ebikwata ku ono omukulu ogenda genda maaso n'okuba nga obitegeera. Wabula nyongera okusaba bw'oba tonaba kuba nga osubscribinga ku channel yaffe eri eya backup channel, nja kusaba bambi kikole, kirira wansi awo olaba ekigambo ekigamba nti Red Zone 2. Kigambo ekyo kiri mu bbulu, ntaaginzeewo channel eyo bagiyita Red Zone 2. Ojja kiraba kiri awo mu kagambo kali mu bbulu mu description ya video eno. Va ku bigambo bino ebisooka then akokoola wansi akali mu bbulu ye channel yaffe eya backup, kubanga twafunye warning ku mikutu gyaffe kiba kitiisaamuko. So tugulawo backup channels zino zituyambako just in case ng'ekizibu kyonna kizze tuba tuswitchinga buswitchinzi ne tudda ku channel eyo. In case nga channel yaffe esigadde tekwatiddwa nga tejiddwako, tusobola osigala nga channel zonna zikuweereza updates ez'enkyukakyuka, kubanga era gye tukoma okuwanga tulina emikutu mingi kwe tuweerereza ne message ogenda maaso n'okubanga etambula. So nja kusaba tolina kyofiirwa, kirirawo olaba ekigambo mu bbulu ekigamba nti Red Zone 2, osubscribinge ku channel yaffe eno, then tubeere nga tugenda maaso n'okubanga ate tukutuusaako amawulire ag'enkyukakyuka, ensonga nga bwe zigenda maaso n'okubanga zitambula. Kakati nga bulijjo kkiriza tugyewo akalango kano, then oluvannyuma lw'akalango ngenda kukuleetera General Damulira, nkuleetera ebigambo bya Major General Kayindo Tafiire, then ne Joel Ssennyonyi kiki kyagenze maaso n'okuba nga abaddamu. Nsonga z'obufumbo, olina omwami naye ng'akutawanya, olina omukyala ng'akutawanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi, b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutawiibwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe aliye wale nnyo yita ku WhatsApp. Yes, webali kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira ddala gw'atambula naffe. Atanaba kubanga otwegattako, kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kale ka notification obeera omu ku abo basooka okumanya buli we tuba tutaddeyo. Ekitebe ekya National Unity Platform kisangibwa e Makerere Kavule. Era ekitebe ekyo kimanyiddwa nti buli waba wagenda okubayo activity yonna abasajja abawanvu n'abampi bayungulwa. Ekigendererwa ebiseera ebisinga kiba tekitegeerekeka, naye nga buli omu akimanyi kuba kulemesa nteekateeka ez'abakulu mu kibiina ekya National Unity Platform oba olyawo zibeere nga zitataagana. Kakati wuliriza, omukulu amanyiddwa nga Major General Christopher Damulira Sserunjogi yagenze maaso n'okuba ng'era bulijjo nga bwe yakikolanga okumpi n'ekitebe era ekya NUP ekyali nga kikyali wali ekamwokya. Kakati ne ku mulundi guno bw'atyo yagenze maaso n'okuba nga asisinkana abavubuka abasangibwa e Makerere Kavule. Ekigendererwa tekinnategeerekeka, wabula nga sinnakutwala waliwo ebigambo ebyayogeddwa Major General Kayindo Tafiire nga bwe mumumanyi nti ono ye ebigambo bye biseera ebisinga teyeeryantama. Era ebigambo ebyo nga sinaba na kugenda wala, kansooke nkuwa obubaka bwa Joel Ssennyonyi bwe yabadde mu kuziika mukyala wa John Damulira. Joel Ssennyonyi yayogedde ebigambo bino bye njagala owulire, nga kwegamba Kayindo Tafiire yalinga yabadde ali mu kukola alaati eri bannayuganda nti abantu battibwa. Joel Ssennyonyi ye yasoose okuliyakitinga ku bigambo bino. Kayindo Tafiire yawandiise eki? Yagambe Honorable Professor Ephraim Kamuntu, I forgot to tell you, please don't tolerate any form of extrajudicial killings, especially by some few rogue officers in the Crime Intelligence Directorate. Crime Intelligence kye kitongole ekikulibwa Christopher Damulira ekya CI. Njagala n'owulirize ensonga zino. Crime Intelligence ekitongole ekyo mu wansi wa Uganda Police Force kikulirwa Christopher Damulira. Kati General Kayindo Tafiire yagambye nti Minister omupya owa Internal Affairs, jukira bano bonna beera mu ministry eyo bwe bakwasaganya. Kati Minister omupya owa Internal Affairs Ephraim Kamuntu ng'amutegeeza nti tokkiriza waliwo abamu ku officers mu Crime Intelligence abayinza okuba nga batta abantu mu nzita ey'entiisa kibayita extrajudicial killings. Era n'amugamba nti ekyo tokikkiriza kuba nange mbadde sikikkiriza. N'amugamba nti mu ekyo neerabidde kikugamba nga to handing over office. Akati nkikugambye tokkiriza okutta kw'abantu kye bayita extra
judicial killings kwe kutta kwomanyi bano engeri gye bapersecutingamu bannabyabufuzi tibamukutte bamukunguddemu amaaso bamukuddemu enjala bamubisiza amasannyalaze ebintu bwe bityo nti kati abamu ku bakulu mu kitongole kya CI crime intelligence bakola ebikolobero ng'ebyo. Kakati sooka owulize ebigambo bya Joel Ssennyonyi. Abadde Minister wa Internal Affairs era nga ministry eyo yekulembera ebya internal issues zonna poliisi bwe bityo. Kati ministry eyo bagimugyemu ne bamutwala mu ministry endala. Yawadde ofiisi eri munne eyamuddidde mu bigere era n'amuwa n'obubaka buno. Yamugambye nti Honorable Professor Ephraim Kamuntu oyo kati ye ministry omujja. I forgot to tell you, please don't tolerate any form of extrajudicial killings, especially by some few rogue officers in the Crime Intelligence Directorate. Amugambye nti neerabidde okubuulira nga amukwasa ofiisi. Tokkiriza abamenyi b'amateeka abali mu directorate eno eya Crime Intelligence abatta bannayuganda obumenyi bw'amateeka. Ono minisita yawandiika bino era yazirwana ku baazirwana eyo nga bagamba nti balwana kununula ggwanga lyaffe lino. Ekyo minisita yakikonfaaminze nti bannayuganda bawambibwa ne battibwa. Akulira directorate eno eya Crime Intelligence bamuyita Major General Christopher Damulira. Oyo alina kubeera muganda waffe. Naye kati Damulira yawamba baganda be kubanga Damulira abeera muganda we. Ba John Bosco Kibalama. Ebyo nno si bigambo byange. Minisita abadde amusupervisinga kubanga Kayindo Tafiire yabadde asupervisinga poliisi yonna. Kati Crime Intelligence kitongole kya poliisi ekikulemberwa Christopher Damulira. Ono Kayindo Tafiire nga yakisupervisinga. Kakati yakakasa n'agamba nti mu kitongole ekyo mulimu ba officers. Extrajudicial killings kitegeeza nti omuntu omukutte mu kifo ky'omutwala mu kkooti omusebusi. Amateeka osalizeewo gatwalira mu ngalo. Kati ebigambo ebyo ndowooza obitegedde. Akulira ekitongole kya CI Crime Intelligence ye Christopher Damulira. Abadde Minister wa Internal Affairs ye Major General Kayindo Tafiire. Kayindo Tafiire ministry eyo yevunaanyizibwa ku kulondoola ekitongole ono kyakolera. Kakati agambye gwalese mu office nti tokkiriza ebikolwa eby'okutta abantu. Waliwo abamu ku officers mu kitongole kya CI abakola ebikolobero ebyo. Kayindo Tafiire amutegeeza. Kakati omukulu ono ye nnyini Christopher Damulira akulira ekitongole ekyo ekyogeddwako ye yalabiddwako okumpi n'ekitebe ekya National Unity Platform bannayuganda beebuuza ekigendererwa kye ki ng'ate already Kayindo Tafiire munne amaze okugenda mu maaso n'okubeera ng'amulabisa mu ndabisa gy'amulabisizzaamu. Ono bw'aba asisinkana abavubuka bano be bayita abaggeto balina ekifaananyi kye bakusiigira n'okuloosa nti bali mu kubayambako mu mbeera z'obulamu ze batambuliramu. Kamwebemu abaana ba ghetto muteekeeyo omutima. Ghetto bagenda gikuba eggwewo. Oba mwagala oba temwagala. Egenda kusaasaana nga tewaliwo kintu kye bayita ghetto. Olowooza ensi tetegeera. Mwe temwamanya kye muzadde. Olowooza ensi ekyabatwala layitire. Naye temusobola kutunulayo. Wasaana global wisdom, global understanding. Eryo eddoboozi likutegeeza nti abaggete bano bajjira mu kifaananyi nti bazze kuyamba abeetaaga okuyambako naye nga kino tekyaliwo before okujja kwa Robert Kyagulanyi Ssentamu mu nsonga z'ebyobufuzi era nga kano kabonero akalaga nti oba oliawo Robert Kyagulanyi Ssentamu yayingira ensonga zino kyatandika okubuusa abantu bano nti ghetto esobola okuvaamu abantu ne bajja ne bazoganya esobola okuvaamu abantu ne bajja ne bafuuka ekizibu. Kakati lwaki ghetto ezo eziriraanye ekitebe ekya National Unity Platform lwaki ssaawa zino ze ziriko attention y'abantu bano? General Christopher Damulira already bamukunnyonnyodde wali already omutegedde bulungi nnyo yaani n'ebyo ebyogeddwa Kayindo Tafiire. Kakati ye Damulira yaziyise entalo era we yabadde ayogera kuba kulembeze mbw ababeereyo ku X ne boogera yagenza obyogera nga Kayindo Tafiire yasoose okuteekayo nga kitegeeza bwe yabadde ayogera yabadde ng'alumba
Meja General Kayindo tafiire. Bino nojja kubitegeera. Olw'okuba olina ka X n'otandika okuteekayo ebitakwatagana, it doesn't help. Tulekere abo baba basuubira nti balina kubeera mu ntalo, abo tubalekere ebyabwe. Eri abasuubira nti babeerayo lololo kerere peke yake. Eri abakulembeze ebbanga ogwabwe gwa ntalo. Conflict every time, conflict, kuyomba. Babeereyo ku X nga bayomba all the time, bawaayiriza, bayomba, boogera ebitagatta ku bannayuganda. Ebigatta ku bannayuganda bye bino, oyo omwana talina lugoye nze ndulese. Bensanze bakola pulutebo nga tebalina byuma, ngenda kubibawa. That is leadership. Ebyo okudda ku mikutu, olw'okuba olina ka X, n'otandika okuteekayo ebitakwatagana, it doesn't help. That's not leadership and we don't want it. Oyo gwe yabadde ategeeza si mulala, yabadde ategeeza Meja General Kayindo tafiire. Wabula nga ye mu kwogera kwera nga nkyakwongera ebigambo bye, yagezezaako okusiiga ekifaananyi nti bakimanyi bulungi nnyo nti bano abavubuka n'okubba babba, nti newankubadde bakimanyi nti babba bali wiringi okutambula nabo. Oluvannyuma lw'okukitegeera nti bano abavubuka balina kubakuumira awo olw'ensonga basobola okuvaamu abantu abagenda okugenda maaso n'okuba nga bateekako akazito, basobola okuvaamu abantu abayinza obbafuukira ekizibu mu maaso eyo, basobola okuvaamu Kyagulanyi omulala oba Bakyagulanyi abalala. Kakati njagala okukuwa ebigambo bino nabyo yabyogedde era mu kaseera oba zaabyogera ng'asisinkana abavubuka aba ghetto, era ng'ono gwe baakwasa obuvunaanyizibwa okutambuza kye bayita ghetto structures. Naye nkugambye bino byonna bijja oluvannyuma lw'okubeera nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yavaayo, naye nga mu ghetto gye yava kakati gye batambulira. Simanyi kino wa gye kikoma, simanyi omukulu ono ekigendererwa kye ki, naye ebigambo ogenda maaso n'okuba nga obitegeera. Ngenda kuwa ebigambo bya Lumbuye maaso awo, naye katusooke tuwulire bino. Yakiraba ate naffe twakiraba nti abaana abo baba nga tebalina kye bakola, baba nga tebalina kasente, bagenda kusigala nga batusumbuwa. Obusimu babunoonya, buiyaringi bw'abakazi babutwala, bunegeresi babutwala, obusawo babutwala, TV muntu bazinoonya. President n'agamba ne gavumenti naye nga tutuuse ku lubalaza akawunga ekiro zolese ku lugi bakola ki basitwala. Kati president n'akiraba nti si yembeera omuntu gye yandibaddemu, si yembeera omuntu yandibadde mu mbeera ng'alina emirembe, ng'alina kye yeekolera, alina akasente ng'asobola okweriisa, asobola okwejjanjaba, asobola okutwala omwana ku ssomero. Yes, waliwo pulogulaamu za gavumenti nga UPE, naye bw'oba weesobola oyinza okugenda ku ssomero erisinga ku lya UPE, nawe omwana wo n'afuna n'asoma n'afuna omulimu ogusingako. Yes, eri pulogulaamu weeri, naye tekikugaana okugenda kukola ki okusingawo. Ekitebe nga kyafuluka bulala, baŋŋamba mbu nnyini kyo yagenda kukola bwakadaama. Kale olwaleero tusiibye mabega waakyo anti abaana ba ghetto n'abavubuka ba ghetto mu kitundu kino eky'Emakerere Kavule baasiimye ne basaba General Damulira alyeko ekyemisana nabo, era awo nga baaniriza munnamawulire wa ghetto structure Calvin Kayanja bamutwala ku ofiisi za ghetto structure Manga wano. Naye kye kyatuuka ku kitebe kyafuluka temulimu wadde akuuma wadde omuntu omu. Lwaki abantu ababundabunda n'abantu abagobebwa ku mataka temubawo obufo ne beewogomako wano? Lwaki muli jerase? Awo nga tukkirira ku ofiisi za ghetto structure Manga, olaba Calvin Kayanja ne ba ghetto commander. Bingi ebigenze maaso mu kifo kino, era General Damulira ayanirizibwa mu ssanyu. Baana ba ghetto nga be bamwaniriza, bamulombojjedde ebizibu bye balina n'essuubi ly'abawadde byonna. Ngenda oyo nno ye buloga, y'omu ku babuloga aba NRM, era abali mu kugenda maaso n'okuba nga batambula n'omukulu oyo. Kakati njagala okukulaga omukulu oyo yaani. Jjukira ono munnamagye, era alina ebifo, alina ebitongole byakulembera. Waliwo ebintu ebigenda maaso n'okuba nga si bwe byandibadde. Gwe atamumanyi wuliriza, Major General Christopher Sserunjogi Damulira. Ono y'omu ku ba high ranking officers mu magye g'eggwanga erya Uganda, erya Uganda People's Defence Forces, era nga wenjogerera asavinga nga director owa CI oba Crime Intelligence wansi w'ekitongole kya Uganda Police Force.
oyo omukulu gw'olaba Major Christopher Sserunjogi Damulira yalondebwa mu buvunanyizibwa obwo mwaka gwali gwa 2019 nga twolekera akalulu ka 2021 era nga yali tannalondebwawo yasaavingako nga director wa counter terrorism era nga ekyo kitongole kyali wansi wa military intelligence oba kye tuyita CMI n'abeera nga ye director wa counter terrorism unit. Omukulu oyo n'agenda maaso n'okubanga mu mwaka oguwedde lwe bamupromotinga kubanga yali tali ku ddala lya Major General wabula mu Juni wa 2025 baamulinnyisa eddaala ne bamufuula Major General Christopher Damulira Sserunjogi. We twogerera yakulembera ekitongole kiri General Kayindo Tafire kyategeezezza nti kigenda maaso n'okubanga kirimu abamu ku bakiduumiro abamu ku ba officers abagenda maaso n'okubanga batta abantu mu nzita eri gye bakugambye emanyidwa nga extrajudicial killing omuli abantu okubawamba ne bagenda maaso n'okubanga bababuzaawo kyokka nga ate mu ziggeto zino abasinga gye bawambibwa kyokka nga mukadde kano ate omukulu ono gyali mugenda maaso n'okubanga atambulira olowooza ekinaddirira kinaaba ki. Christopher Damulira ono nkugambye yali mu nsonga ya ghetto structure initiative nga bwe bagiyita era nga agenda asinkana abavubuka ab'enjawulo agenda abaterawo zi state funded programs okulaba mbu nga babokyupayinga n'okubafuula nti bali mu mbeera eyo wansi w'obukulembeze bwe. Ekitongole kya crime intelligence kigambibwa okuba nti kikoze ne intelligence bodies ez'enjawulo naddala mu poliisi mu bitundu ebyenjawulo era mbono y'omu ku abo abalinga emabega w'okulondoola okukkakkanya n'okuteeka akazito ku political rallies naddala ez'ekibiina ekya National Unity Platform. Y'omu ku abo abagenda maaso n'okubanga basannyalazanga enteekateeka eza Robert Kyagulanyi Ssentamu buli we yalaganga ekitongole kyakulembera mbu baadiployinganga abantu ab'enjawulo nga bagenda maaso n'okuketta n'okulaba butya ebintu bagenda maaso n'okubanga babitambuza ebyokulemesa n'okulaba nga Robert Kyagulanyi Ssentamu tatambula ggwanga nga bwe yandiritambudde oba nga bwe yandiyagadde. Kakati ku bigambo ebyo kwe njagala nkwongerereza ebigambo bya Lumbuye Fred omu ku babloga ab'amaanyi ayina information gye yaleese ne ngamba nti sijja jjogera ngenda kuwa katambike. Era ebigambo byogenda okuwulira si byaffe si bya mukutu guno wabula bigambo bya Fred Lumbuye. Biwulirize bulungi nnyo ku kikolwa oba ku operation Christopher Damulira gye yagenze maaso n'okubanga akwasaganya. Wuliriza bino nze ngenda kujja tubeere nga ate tweyongerayo. Mubadde mulabanga baganda bafubadde ku mutimbagano abaafuna embaliga ne babagamba nti bagenda kubanja abasibe era bateese n'ennyando y'esofeeri abaddiza abasibe. Njolo ko basaba comrade bagezesaako okukola video ez'enjawulo okutegeeza abantu abo nti kyemukola tekiri makulu kubanga gumuteesa ne temumanyi era baasiba baaki mwe balinye kubategeeza. Tebavaawo ne bagamba bagenda kutambuza ebigere batuuke ku kibiina kya National Platform bakolewa fujjo. Era mwava ne mbagamba nti ekibiina kya National Platform ne headquarters zaakyo sige makomera size kooti era sibuli abasibe. Ayagala okutambula ogenda okukyankalanya genda ku makomera g'enjawulo eri ba comrade oba amakooti ba comrade gye babuuzibwa ebibuuzo ku misango gye batazza. Naye kati wabaddewo enteekateeka ey'omukulu Christopher Damulira saako ne munne Major General Emma Kuteesa nga bateesa okulaba butya bagenda okusuula ekibiina kya National Platform saako n'okukikumako omuliro. Enteekateeka y'okukikumako omuliro ekyagenda mu maaso naye nga bagamba nti etaafa etuusa mugenyi. Olwaleero nzize ku dibaga era ndibagire ddala kansubira nti mutagiza omukulembeze. Enteekateeka y'okuteeka oba okufuutiika ebyokulwanyisa ku kitebe kya National Platform saako n'okukikumako omuliro ekyagenda mu maaso. Bano abavubuka badde bagenda okukozesa wookutukavule bo balayika baakivuddemu kati ga musajja mukulu Christopher Damulira ayagala kukola ghetto structure, ayagala kukozesa ghetto structures. Kye yakola mukimanyi nti omwami ono yaddira ensimbi z'omuwoomusolo najja n'agula ploti ziringa 3 emmanju w'ekitebe kya National Platform. Eno n'ateekayo abayaaye be. Abayaaye be bano bakolagana ebitongole by'okwerinda okubega n'okufuna ebintu ebigenda mu maaso ku kitebe awo. Naye olw'okuba nti ekibiina kiri registered tewaliwo activities zonna nkyamu zikolebwa ku kitebe wakolebwa political activities. Kati ne baba nga baloozinga direction ku bye baali basuubira. Kati ne basala bagezeeko okutta omuntu ku kitebe nakyo ne kigaana. Kati kye baasazeewo to flame oba to ban the headquarters of the National Platform ng'akozesa ki? Akozesa bavubuka ba ghetto structures. Kizitizo nena ku bweziganje ye kennyini yesitukiddemu ajje mu ghetto ku offices of politi ze yagula
atandika okunganya avubuka ng'ali n'omukyalo Mogennyedo Balaga n'ebifaananyi ne video kuliko ne ba TikTok bemanyi benabagamba nti mwegendeze ne ba TikTok nze ogwe gwakulabisa na gwakutegeeza gwa kye kigenda maaso mu Uganda nga bulijjo nadibanga Promax loaded ayingiddewo. Kati Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu wonna wooli nsaba kutegeeza nti enteekateeka z'okwokya ekitebe oba okuteekawo ebyokulwanyisa zikyagenda mu maaso era ng'omukulu Christopher Damulira yaziwomyemu omutwe. Njala kulaga footage ono olwaleero zibadde ssaawa 9:06 mpaka ku ssaawa 10:04 omukulu Christopher Damulira n'atuza olukiiko lw'abaana ba Ghetto Structures ku kitebe kya National Platform emmanju waakyo nga basala entotto butya bwe bagenda okukola effujjo ku kitebe ekyo ng'akozesa avuka ba Ghetto Structures. Ngenda kubalaga footage, ngenda kuba bifaananyi, then mbawe ne videos ezikakasa ekintu kino. Omanyize nkuwa information n'enkwirako n'obujulizi. Wano simanyi nti ebifaananyi munaabiraba naye banga bifaananyi bimute mbiraba kati ekyo kifaananyi okiraba njala kulaga ebifaananyi bino obenga obiraba bulungi nnyo. Kati njala soka bisa mu lukwakwayo buli omu abirabe bulungi nnyo. Obiraba bulungi nnyo byonna bibadde mu manju w'ekitebe kya National Platform. Wonna bibadde. Kati oyo gwe mulaba ye njagala muteekawo erinnya yaani oyo y'omu ku babaddeyo wandiika erinnya nga ze sindalyogerako oyo naye abaddemu omulaba bulungi nnyo oyo naye abaddeyo leero omulaba bulungi nnyo kati omusange mu restaurant agulidde ekyokunya oba zze ewantu nga mutumye mission tasobola kutta oyo abaddewo leero mumanyi bulungi nnyo. Oyo naye abaddewo saagala yeewakane saagala akole ki ebifaananyi mbira ne video nzirina oyo naye abaddewo leero omulaba bulungi nnyo saagala yeewakane abaddewo bulungi nnyo. Ndoza kansooke nyongezeemu ka light ndoza mujja mutegeera bulungi nnyo. Kati katusooke tudde wano nga nkyaba waaki nkyaba ebifaananyi obala bulungi nnyo ngera kuba footage yenna nga bwazze obala bulungi nnyo yennyini kabwejongira wuuyo saagala agambe nti yabaddewo ngera kuwa footage saagala agambe nti yabaddewo saagala agambe nti yakoze ekiti yabaddewo oyo si ye Christopher Damulira saagala yeewakane nti tali mu meeting zaagala kwokya kitebe kya National Platform oyo si Christopher Damulira. Oyo si Christopher Damulira. Saagala agambe ate basala mugambo biki byonna njagala kuwa 360 buli wamu ng'osobola okulaba byenkugamba. Mukuddize mu ange endala. Saagala agambe ate omusajja yalese information njagala mukuwe mu full swing mu full angle. Nkyakuwa footage. Beba abayaye baabo balaba bulungi nnyo kansoke nkuzoomingiremu oyinza okuba olina gw'omanyiimu nkyakuwa footage oyinza okuba olina gw'omanyiimu ono si Scorpion ono gundi ono nvubuka kata omulongo ono oyo nkyakuwa footage obalaba babadde ku kitebe nkyakuwa footage obalaba nkyakuwa footage yenna gw'omanyiimu nze nkuzuumingira buzuuminzi
Gogambe nti oyo mumanyi nze nkuzumingira buzumingizi goge nti oyo okola ki oyo mumanyi nze nkyakuwa footage nze njala kuzumingira nti oyo mumanyi nga botambuza akatambi njala kati kubaddeko n'omukyalo ono simanya ani amumanyi omukyalo ono yabadde financing abavubuka abalala batabadde eri mu meeting oyo omukyala naye ngenda fuda face ye oyo mukyala abaddeko nga yali ayina ensawo ya ssente agenda agabira abaana ssente oyo mukyalo oyo kamuzuuming oyo abaddeko mission yaabwe nnene baabo nze njala kuzuumingira abantu bano osanga musobola okumbuliramu ani kwani yenna yagala ebifaananyi ogenda kujjamu inbox nga maze okuva ku live kuno nkuwa ebifaananyi ebifaananyi ngenda bikuwa kuba nze kasitamala okukola ogwaga okulabisa wano bano bonna ba state agent omukyala yo yabadde n'ensawo ya ssente ng'azigaba ng'aziwa abaana abadde bagenda okukola omulimu ogwo nkyanoonya yaani omulamu mukyalo oyo kati njala balaga ebifaananyi bino mumanye bantu ki betudiringa nabo ono ayambadde masiki oba yaani njala mula ebifaananyi bino njala nkuzumbiringera abantu bano omanye kiki bapulaninga n'oyo wa poliisi naye abaddewo awo ng'ali ni charge naye nga yeebuzaabuza ng'afukaana aba nga talowooza ntusobola okumanya n'okufuna information yonna njagala ensi etegeere ki ekibadde olwaliro ku kitendo kibagenda okukola nekibasuubira okukola njala nkuzuumingira abantu bano gw'ofune mwami gw'omanyi kubali mu lukolo okwo kyekitebe naye nga bano bonna bakulembeddwamu Christopher Damulira omukyala wuuno omukyala oyo simanyi yenna amumanyi ojja kumpa amanya oyo abadde n'ensawo gy'abadde agabira abaana ensimbi oyo state operative kati wane ekifaananyi bankifunye bulungi yenna amanyi omukyala ono yomu kubali mu olwagala okwokya ekitebe oba okutega emmundu ku kitebe kya national platform oyo ayagala ebifaananyi ngenda bikuwa bulungi byonna yuno wano ebifaananyi ngenda bikuwa byonna nga bobyagala omukyala yoyo kati bw'omaze okulaba omukyalo oyo tugenda wano kati wenjagala okutwala wali mmaze okulaga njagala kukulaga ebifaananyi by'ono omuvubuka njala tuddeyo wano mbala bulungi gye badde batadde meeting yaabwe ono gwe mbagambe ye abadde nza mutegedde bulungi nnyo saagala yeegaane kamera zimukutte bulungi nnyo nedda muli yennyini kamera zimukutte bulungi nnyo kati nkyayagala wano okubawa mpema dakika katono mala okugula folda wano endala folda endala yiino manyi mbiina mu folders ate ono wenjagala mumbuulira abantu bano mubamanyi bano bonna bali babegga wa Christopher Damulira bateeseteese ani abamanyi kuba betwagala okwidentifyinga kati
nkyaleeta mulinde katono temupapa. Katono mukulu kamubongere wano yete yewakana tabaddeeyo. Mumula bulungi nnyo. Oyo mukulu teyewakana takoze eki? Tabaddeeyo. Teyewakana takoze eki? Tabaddeeyo. Oyo naye abaddewo. Bulungi nnyo. Kati bwe tumalaawo njala kuwa ku footage, njala kuwa ku zimu ku zi video, njala kuwa zimu ku videos. Luli nkuwadde footage, nkuwadde ebifaananyi nga njala kuwa ku videos, njala kuwa ku videos. So kianze jemu wana kudabozi sound ora corporate ojjamu amaloboozi. Tuli nkuwadde bifaananyi, njagadde nkoko videos olyoka otegere kye bapulaninga kyonna okukola. Bemaze kuifanya kati njala nkuwa eki? Njala nkuwa footage atambula omuwulire bulungi nnyo era omulabe bulungi nnyo. Kati omukyala yoyo yabadde agaba ssente yoyo yabadde agaba ssente omulaba bulungi nnyo. Kankadde mwaka omukyala yo yabadde agaba ssente, alina ettiimu yawe kyonna kye bapulaninga okukola Allah yamanyi. Yoyo omukyala abadde agaba ssente. Baabo bali baga wa kitebe gye planning okukolera effujjo lyabwe lyonna na buli kimu kyonna. All right. Kati Mr. President, General Secretary, Leader of Opposition, abakulembeze ba National Platform, nsaba mubeera aware ku nteekateeka y'okutega ebyokulwanyisa oba okwokya ekitebe. Christopher Damulira oluvannyuma lw'okuba projekiti ye eya March to Kavule oba ey'okubanja abasibe ye kennyini yeesitukiddemu ajje mu protest eyagula okulira n'ekitebe bamala okubanga baactivatinga abayayi baabwe okujja okukola effujjo. So Mr. President wonna wooli na buli kimu ono footage muyina amwagala ojja kujja mukunya avudde ku live. So njagala mutegeere genesis y'ebintu bino byonna gye bibadde biva nawa gye bisibuka. Lawrence eyo security alert ziwedde, njagala ngende ku video eyatuleese butereevu. Era mbalamusizza nnyo olwaliro ennaku z'omwezi 14 ku mwezi ogw'omukaaga omwaka 2026 kasubenti muli bulungi. Video lero mbagambye tugenda giyita enkwe oba enkwezenge zikome n'okwekoma
kukome. Lwaki mbagamba enkwe zikome? Lwa nsonga abantu bangi mu Uganda befudde nampulira zibi ate ng'ebikolo birikolebwa mu Uganda. Ekyokulabirako kasooka tuddeko wano mu kitabo katono. Tulina ekizo mu Uganda, bannakigwanyizi bangi nnyo saako n'enkwezenge nnyingi nnyo nga beefudde kiiso kya mbuzi ekirekerera omussi ate ne kiwalalira omuwaazi. Mu Uganda Museveni yatta n'awamba era wamala okukola ebikolobero ebyo n'asindika abantu bajje balabise nti Museveni si yakola ebintu ebyo era neevaayo abantu ow'ekitiibwa Dani Mulika be yayise nti ba NRM abuyabuya ne bayomba n'agamba Kyagulanyi akwatisa bano mugamba Kyagulanyi akwata abaana okakasa nga tasobola kwogera ku ani akwata ani atta ani awamba. Mukyala Damuli bamuziisa olwaleero ali mu ttaka. Tekuli wadde lupapula lw'amawulire wadde omuntu yenna owa NRM evudde kwogera mukyalo lwaki yafudde. Mukyala Kibalama bw'atyo. Omwami ono ne banne bwe batta tebaagala kuleka bujulizi. Era mujja kuba muli abagenda nti abaana ba Damulira nabo battiddwa. Abaana ba Kibalama nabo battiddwa kubanga tebaagala muntu agenda bawako bujulizi. Ekyo kibadde kizenga kibangawo. Wabula abantu bangi basirika ate ne baddira obuzibu bwa Museveni babuteeka ku Kyagulanyi. Kyagulanyi attisa abantu bayabawamba. Sooka obuuze ani abawamba era ani abatta nga tonateeka bintu ebyo ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'ensonga nti sajja tutalina yo omulimu gwe gwajja kujjako Museveni so si kuwamba na kutta bantu. Kati mumpulirize bulungi nnyo. Bwe mmala okutegeera ebintu ebyo leero ngenda kubagirako kaakabaati okawulire. Tukooye akajjanja kasumagizi eyalira nga mutegeera ensonga ate ne mwebuzaabuza ensonga ne muzitunira Kyamulinga Essalambwa eri ensenke alitya. Buli muntu yenna gw'owulira nga tasoose kwogera ku nsonga nkulu n'asalawo ataawolereze buwolereza kitegeeza aba aliko obuzibu. Aba aliko obuzibu butya? Waliwo olutalo lugenda mu maaso ku social media ne ku TV za Uganda. Naye ng'olutalo luno luli mu muganda waffe King Saha ne Minisita Haruna Kasolo. Buli muntu alwogerako lulwe. Naye kisinga okunennyamiriza mu nkola ey'ekiiso ky'embuzi kirekerera omussi ne kitunulya omubaazi. Njala sooka kubuuza gowa NRM radio presenter oba TV presenter oba gwe omuntu ssekinnoomu wali weebuuzizzaako olutalo luno lwatandika lutya? Njala sooka kutegeeza tosalanga gwakawala nga tonnawuliriza gwakalenzi. Muganda waffe Mansur oba gomanyi nga King Saha oba Mansur Semanda King Saha musajja muyimbi okuyimba mwajja ekiguli amagala eddiba yategeka ekivulu kye ewaabwe ekyotera kyasibuka mu biseera bya kampeyini awo. Bw'ategeka ekivulu nga kiyataddemu ssente empya n'enkadde. Honorable Kasolo ng'akozesa amaanyi ge n'alagira ebyokwerinda ne bayimiriza ekivulu kya King Saha. King Saha ensonga n'azimanya n'azoogerako ebbanga ddene nnyo. Wabula bwe yazoogerako tekuli TV, radio, TV presenter, radio presenter oba olupapula lw'amawulire oba blogger ba National Reverse Movement oba TikToker oba abantu ssekinnoomu
abawa King Saha omwaganya okujja okunnyonnyola ani yayimirizza ekivulu kye era lwaki bakiyimiriza bonna tebaamuwa mwaganya. Njala munkwata empola. King Saha ekivulu kye bwe kyayimirizibwa ng'akiyimiriza kuba ye King Saha agamba Haruna Kasolo yayimiriza ekivulu kye. Wabula bayimiriza ekivulu kye ekyalimu ssente empya n'enkadde. Tekuli TV, radio, papula mawulire, bannamawulire aboogera ku mitimbagano okuli TikTok, Facebook, YouTube. Tekuli yayita King Saha kumubuuza owaye ensonga zibadde zitya. Tewali yamuyita, buli omu yasirika. We wava obuzibu. Era neyayimiriza ekivulu ekyo Haruna Kasolo teyavaayo kwedistansinga ku bintu Mukulumanisulu byayogera, yasirika. Ompulya bulungi nnyo nti yasirika. Mu nsi engunjufu era omuli abantu abagunjufu bwe bakuteekako ekintu nti gundi wakoze ekintu kino ng'oli mu yafeesi ewereza bannayuganda, osobola okuvaayo n'okola public statement oga nti bana ebinjogerwako si bituufu. Omukulu oyo teyavaayo kwogera kigambo kyonna kikwatagana ku bigambo Manisulu Semanda bye yayimwogerako nti yayimiriza ekivulu kye era ne yasirika. Mwana mulenzi Manisulu yakasimatuka okuttibwa enfunda nnya okuva baggalawo ekivulu kye. Tekuli radio, TV, munnamawulire, TV presenter, babologa abakomenting obubi olwaleero yali amwise n'amugamba waayi gy'otubuli bakwagaza kyo kutta. Tewali bonna basirise. Naye mbalabe bangi bavuddeyo nga boogera ebige bitakwatagana. Tya musajja yayoleseza empisa embi agenda atya mu maaso ga minisita n'amugamba ebigambo bino. Muganda wange olaba olunda enkoko yemu neefa n'ozimba omutima n'otandika okunenya Katonda. Olaba basayidi mmira ya mmotoka yo n'onyiiga. Oba esimu bajja okubirako mu kkubo n'onyiiga. Kati ate omusajja yakwata ssente esukka mu miliyoni 10 n'ategeka ekivulu ne kifa. Gwe babanja temwamuwa budde kumuwuliriza. Era njala kusinzira n'okubuuza. Mwagambye nti platform yayimiridde kumbi okwogera. Platform ki gye mwamuwa in the beginning nga kyakagwawo ayimirireko ayogera ensonga eyo. Ani yamuwa omwaganya? King Saha muyimbi. Platform kwalina okwogerera ye platform kwayimbira kwalina okuyisa ensonga ze. Saagala mwewunze. Platform King Saha gyalina kwalina okwogerera ensonga ze ye platform kwakwatira enjogeza n'ayimba era kwe yasinzidde okwogera. Mulwokuba muli nkwezenge temwagala mazima era ng'amazima bannayuganda gabakaayirira. Yensonga lwaki muwagira ebintu mutategeera. Omuntu omukyamu asigala mukyamu. Bwabanga King Saha yavaayo n'ateeka complaint oba claim nti Haruna Kasolo yayimiriza ekivulu kye. Haruna Kasolo n'atavaayo kwegaana ku bimwogeddwako n'asirika. Kitegeeza nti yakkiriza nti ekintu yakikola kubanga kyotakoze ovaayo n'oga nti kino ekintu saakikoze. Kati gwagamba nti King Saha yakoze ensobi y'okuyimira Kazindalo n'ayogera bye yayogedde. Gwe platform ki gye wamuwa kwalina okwogera era platform ki mu Uganda kw'obogerera ensonga z'abantu ng'ezo. Era batomuwadde platform agenda zoogererawo. Kitegeeza platform gy'alina okukozesa okwogera. Yakasimatuka enfunda nnya nga baagala mutta ani yali amuyisa omubuuza nti owaye baagala okutta bibani era mwasirika. Kati olw'okuba nti music industry erimu enkwezenge era bonna kyekibafudde abaavu. Olw'okuba nti Uganda buli muntu wankwe tebaagala mazima. Buli omu era agenda ku sayidi obwongo bwe gye bulowoolezaako nti abatayagala boogerako era basigala beetwala nti bategeera nga tebategeera. Kati njala ndokuviire ku ntono. Luno olutalo si lwa leero. Ate twagala twogera amazima. Ono bamuyita Geoffrey Rutaaya. Ono bamuyita Geoffrey Rutaaya. Oyo ku muntu yeemuwulira. Mulikeidi mugulike byonna n'ebyokulonda bye twayitamu nze nanyini kyotera nanyini Uganda yanzijayo naye olw'okuba neesiga Mukama Katonda nkyalinga bwendi amusasula y'ali musasula
mu kooti ne Katonda oyo alina amaanyi alina wajja okulumba ate manyi atandise okulumba kubyendaba atandise okulumba ndiba mu nsi eno ne bwe bali babanziika ndisinnerabira linnya Kasolo n'abaana bange n'abazzukulu balyogera nti waliwo omusajja yacoccanya omuntu atalina buzibu bamuyitanga Kasolo nalina muganda wange empalani nga tuli mu kibiina kibi ne mugamba sigenda kujja mu kampeyini zo kuba Kasolo tuva ku kyalo kitya kimu palani naŋŋamba mutuufu ojja kutuuka eno olemu okulunga omuntu bwe muzaalibwa bwe mubeera ku kyalo kitya kimu tweyambire eno ebbali twewa amagezi n'ensonga enkukiriza tukola ki tojja kulumba Kasolo ne Kasolo amazima g'abantu galitambulira ku famire y'obulamu bwonna amazima g'abantu kuba nabo n'abazzukulu akalimba kano kabaweereza tusabe omwaka guno tugwite emirembe. Oyo ye mwami Geoffrey Rutaya era naye ng'ali mu mbeera y'emu nga yeemulugunya ku muntu omu. Nze sikkiriziganya na nkwe era abamanyi bamanyi ennyukuta angiyita a ennyukuta b angiyita baseekweka era amazima gali ku fulo w'eddembe gali efulo w'eddembe. Mukulu Haruna Kasolo wonna wooli buli oba kajja nabbo kuweereza kye bayita obukulembeze kubeera kulabirako bakiyita exemplary. Bw'oba oli mukulembeze nga bw'ogamba nti baakulonda olina okubeerako ekyokulabirako naye bw'otaabeere kyakulabirako ng'olowooza nti olina excessive powers. Mpuliddeko n'abakuwujjira obunyamaga bagamba nti gwe yazanyiddeko tamutegeera teri muntu alina powers against his fellow human being taliyo. It's all about the courts of law. Buli lw'okola ekintu underground n'olumya omuntu oba tolumizza ye oba olumizza Katonda. Buli lw'okola olukolo lw'okutta omuntu oba tosse ye oba osse mwoyo gwa Katonda. Nsonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya olina omukyala ng'akutawaanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.